Omuwendo gwenvuddemu nagwo mu ndabirwamu zino eya sayiti eno mbadde mbazeemu gibadde emitwalo 83 nga kuliko oluggi luli fuuti 7 ku 8 nga litulako endabirwamu 8. Abaana abalala bonna be baleeta singa baatuukiranga eno singa waneeno wona twajjulawo singa twajja tutuma okukola kye tukola kati tetugenda kutya mbeera yonna kuba tewali kyangu gwayagala okuba akabaka w'ekibiro olina kutta mpologoma. Tubasabira mmwe abatukwatiddeko ebbanga lyonna be tutambudde nabo from day one paka ne we tuli. Weewaawo ku MR Live kwe tuli amanya bampita Metani Krabongo barima Sam. Olwaliro tusinzidde Kamengo amaka amajja agala Bongo Chate Foundation nge tuli mu kuteekateeka. Gwe yenna yenyigidde mu mbeera eno ey'okututuusa wano we tuli Mukama akuwa omukisa. Ekifo kino kinene nnyo tukirambudde ne Director Dan. Director Dan soko jjeko wano abantu bakulabe. Sajja wetutambudde olugendo soko buze ku bantu wetuneeyongerayo. Abatulaba mwenna amanya nze tumubaze Daniel MR Live oba ku Metani Krabongo Live kwe tuli olunaku olwaleero tusinzidde Kamengo. Kamengo Live. Sajja bagambye nti gwali mabega w'ekifaananyi adrips obedda gwabalambuza. Ekifo nkirambudde ndabye akawewo akalungi naye kano akawewo kegattamu emiti anko kaba katya. Kaba katendo nayikondo togirabye? Ndabye nayikondo. Ndedde ku lizzi. Amazzi gabadde gatya? Amazzi g'e nayikondo ganjawulo. Bw'obadde oyitaayiteeyo mu kasooli kiki ky'osanze n'ogamba nti lino ettaka ddungi? Amazzi manyi ettaka likonya ddala ku mazzi eri wansi gye tutatuuse. Kakati ndabye nga tulina omukisa munene nnyo ogw'okwongera okukola project esobola okubeezawo foundation yaffe nti bwe tubadde mu kibuga tubadde emmere tugigula buguzi, enva tuzigula buguzi, buli kimu tukigula buguzi. Wano advantage esooka nti tewali kugula mazzi nayikondo eri awo almost mu ttaka lyaffe. Kakati eri wansi ndabye nga tulina amazzi kuba tukonera ddala ku mazzi tusobola okuteekayo amayuuni ebidiba by'ebyennyanja ne tulindirayo enkoko n'ebirala. So ng'oggyeko embeera y'obudde ennungi ekifo ekikakkamu abantu baayo abakakkamu n'akaweewo ndabidde ddala nti ate amazzi ge tulinaanye bugagga mbu ebintu by'okuyimirira ennyo mu kugamba nti banaye mutukwatireko wano biyinza okukendeeramu singa tukozesa obulungi amazzi ago ge tulina ne tuteekayo projects ezisaanire zokka zisobola okubeezawo foundation nebanga tusobola ddala okuyambira ddala bannaffe nga omanyi ekintu ekyasinza okusuula foundations kwe kulireyinga nnyo ku donations ne mu nsawo z'abannaffe waliwo ekiseera bannaffe abamu ebizibu ne bibakyusa obwongo abalala ne bawulira nti awo kuyamba ko bakomyawo ate abalala foundation ne tufuna abantu bangi nnyo ng'omulala ganze ensawo yange ekomaawo. So bwe tuba nga ffe nga foundation tusobola okuyingiza ebintu byaffe ndowooza tusobola okuyambira ddala bannaffe n'okutuukiza eddala ebirooto by'ensi yaffe. Nze bulijjo nyumya ku kifo kinene nti kino ekifo baba kiri wala kyawala nnyo omwana kiwa kizibu nnyo okuvaayo nga mmanyi kumpi nnyo ekyenkanidde awo. Anko awaliwo awo akagambo ka bulaka makati ga screen eri mu kuplayinga eddakiika zitambula. Bulijjo ŋŋamba kino ekifo nga kyawala nnyo anti ŋŋamba naye banyomeza Kamengo eyo nesunza olunaku lwendikidayo ntambudde tuze Kamengo tuvuze ne tuvuga nga tuno olugendo nga kitetuluvugangako nti eno bakuteekayo ebirowoozo byonna n'obirowoozo ebyokudduka ewaka ne bikubula n'odduka n'otuuka wali mu kasitenshoni ne bakusangawo ne bakomyawo paka ebirowoozo byo ebikola ki ebikyuka. Era ngambye nti singa nze bandeeta eno nga natuukira wano eno abaana abalala bonna be baleeta singa baatuukiranga eno
singa wanene wona twajulawo singa twajulawo tufiiridwa abaana bangi nnyo eri emakindye nti abamu babadde badduka nnyo ne baddayo kakati tugamba nti nedda katusabe Mukama atuwe ekifo kyaffe nga esookuba rehabilitation center ennungi ti abaana bwe bajja kibazibuwalira okuddukawo agenda okulowooza okudduka ng'ate ebirowoozo lwedde bikyuse ng'alina kuwummula buwummuzi. So twebaza Mukama olwekyo Dani badde saba bebaza abantu bonna sofa abatuusizza wano we tuli bebaze abantu mwena amanya gange nze tumwebaze Daniel twala omukisa guno okubebazaako mwena olw'okutukwatirako mutubeereddewo neera tunaatera otuuka ku buwanguzi bwe ziba ggoolo za mupiira tukubye 5 tuyina wangula 10 ez'ettaano bwe zigwayo ani tuba tukubye dde obuwanguzi. Okyali mu kisiibo? Okyali mu kisiibo? Ekisiibo kyange nkyakyongerayo naye olwa challenges ezinsumbuwamu emabega ndese ennaku 3 naye nga nina siiba nnaku 7 n'akasiibako 3 obuzaayo 4 ezo kati ezo 4 nazo nziteresa oba ngenda zitandika wiiki ejja Mukama yanambeerera. Ekisiibo kino mbadde nsaba boosi osabire nnyo buli muntu yenna alina kyatudde lwa projekiti eno. Sabira nnyo abo bonna abayimiridde naffe batatwekkaanyiza batatwekangako n'abo batannayimirira ng'agamba nti nandiyimiridde naye sinnakiwulira nandiyimiridde naye bingi benyimiridde bangi bamenya omutima. Obasabire Katonda abakakkanye abawa obusobozi abalala bakiwulire bayimirire kubanga nze nsubira nti ayimirira ku mwana w'eggwanga abayimiridde ku lwa ggwanga lye. Nayimirirawo ku lw'omwana omuto abalagidde ddala Katonda ekyenjawulo kyakoze mu nsi weewaawo ne bwafa abatafiiridde bwemage abayise omukululo. Kale tusokoddeyo ku kamera bwe mwana Katonda ali eyo abasajja bano bwe boolaba emyaka egyo oyo no mukulu be babiri abakulu naye bwe tudukanya TVN ya MR Live bwe boolaba emboozi olumu n'ogiraba n'ogaana naye ekifaananyi kyabwe singa bakola bweki tuba twetaaga just magezi go fe twasalawo okulaba Omukyate Foundation kola difference mu nsi yaffe tugenda kwempayalinga abaana bano paka nga batuuse we twagala babe tetugenda pangisa muntu yenna kwata bintu bino projects zino ebifaananyi byolaba ebino olumu ebiba ebiddugalamu olumu ne binyeenyaamu baana bano sigenda kufuna muntu yenna mulala mukugu nedda bagenda kubiyiga ngenda kubeesiga tuyise embizibu bingi nabo naye waggulu wa byonna Katonda agenda kubakozesa okuinspiring abaana abalala bonna nti gwe mwana wa Katonda ali eyo omuto yenyooma Dani yuuyo. MR Live amawulire gonna geekubye ne gatrendinga ne gabuna buli wamu abaana be bagakwata ne bagasengeka ne bagakutuusaako. Tubadde ffenna tutambula ffenna tugwa ne tuyimuka naye waggulu wa byonna advice z'otuwa buli wetukwata ebifaananyi noga nti nedda kino kibulamu ekyalo kibaddewo ekiti n'otavuma wala n'owabula abaana bano bo bawadde omukisa nga bwe bakola ku kamera bwe bakola ne mu editing room bwe bakola ne mu fashion ne mu bifaananyi n'ebirala. So ekifo kino kinene kigenda kubaamu enguudo naye sofa buli muntu ayimiridde naffe agenda kuba n'oluguudo mu kifo kino buli kaguudo nti kati tulina main house yaffe sofa eriwo yeeno oluguudo olwo lugenda ku lujja olusooka olugenda kuva ku main road egenda okubanga esalamu paka eri wansi ku mazzi kakati main road yetu jajje tuuma omuntu na buli kaguudo akava ku main road tukatuuma omuntu nti Grace Namuddu Namazzi Nambozeleni bwe tutyo lwaki titwagala omuntu ajje wano alabire eddala ekitiibwa ky'Abafirika ekitiibwa ky'abaana bannambi n'ekintu alabire eddala nti naffe tukyasobola okwagala twagala ekifo kino ebenjiri nti nedda ggwe omuddugavu eyeetuulako n'ogaana okuyamba muno n'ogaa nti agende mbazungu baddugavu banno si kye bali gwagenda mbazungu eyo n'otuvumaganya n'ogaa nti ffe tuli baavu nnyo tetusobola kuyamba ffe tubeerawo nakusaba gwalaba omuzungu n'oggwamu nolaba nga buli muzungu gwolaba alina kuyamba nedda naawe oli wa muwendo ekyenkaniko osobola okuyambira ddala banno. So ffe twakitandika tuzzeewo ekitiibwa ky'omuddugavu ekitiibwa ky'Abannayuganda gwe Munnayuganda ogamba nti tolina kyosobola kuwa munno naye olwaleero oyo kyezze engoye oyo kyezze engatto obusepiki obukadde obukoonakoona TV waliwo gy'otadde wansi w'ekitanda nene weerabira nti abazungu bali waliwo basindika zi konteyina za TV eno eri ziba nkadde waabwe
bwe bazisindika ate ffe tuzirabanga empya naawe kyoba okola ku neiba wo ina TV 10 ziri wansi wa bitando gambe ino nagigula gye nasookerako zigabire baneiba ba omuzungu w'ekyalo kyo. So main building yaffe olwaliro tubali tupima ndabirwamu efumbiro twalikomeza awo weriri tuzimba mbaraza okupima endabirwamu n'ebirala. Kitegeeza ki nti tugenda tandika okusomba ebintu endabirwamu zino tunateeka mu tawozi tunateeka mu buli kimu naye finishing tatta endabirwamu engeri gye tuli ku ttale eddene empyowo yandirwaza abaana kakati sebo sokoji engeri gye nzikiriza ennyo mu baana abato era ne wano nze nzikiriza mwana muto omwana ono yatunda endabirwamu ku kyalo kuno amanya gange bampita Mayanja Ali nasooka nenfuna ku mwami eyatubalya quotation eyasooka nambali emitwalo 9 oyambali emitwalo 9 ningamba akankanjije mfeffette kwekugwa ku mukulu Mayanja Ali obadde obalinda ndabirwamu zino muwendo kigovudde nagwo mu kibalo kyo omuwendo gwenvuddemu nagwo mu ndabirwamu zino oya site eno badde mbazeemu gye badde emitwalo 83 nga kuliko olugi luli fuuti 7.8 nga litulako endabirwamu 8 nenzibadde zendabirwamu zizokka endabirwamu 8 ezibadde emitwalo 35 kuliko amadinisa gali amadinisa 3 n'oluggi lumu ekyengulu amadinisa 3 n'oluggi ndobalira emitwalo 5 kuliko obwekinabiro bubiri nembali emitwalo 3 nebugaya emitwalo 83 gyembadde mbazeemu byonna wamu nga mulimu gwonna guwedde ng'otuwadde site ng'ewedde nga site yonna neyo ng'ewedde weewaawo emitwalo 83 tugifuna otuwa site eno ng'ogidresiza amadinisa yonna ngibawa ngenda okukubira essimu nga ngimaze zeeze nyini sente zetwakkanya emitwalo 83 nga gyompadde. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Olina omukyala? Nedda ssebo. Obeera bakaddewo? Obeera bakaddewo? Nedda muko. Wepangisiza? Nepangisiza. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 2. Weddira ki? Neddira mamba. Nange neddira mamba. Binze Lwima. Lwima? Saama. Lwima Saama. Neddira mamba Gabunga. Kirungi. Wagoyeddira mamba kikakoboza. Ekyo buli omu kyayogera. Gwe mwana Katonda olina emyaka 20. Mbalaba nnyo obuvumu bwonna mwabuteeka mu kkuba abantu bikonde na kubatwalako byabwe. Abantu bangi bafidde mu ngalo z'abaana abato. Myaka 18, myaka 17, myaka 2. Mayanja wuuno alina emyaka 2, amaanyi ge guno yagateeka mu kkola. Kyekimpaliriza ninga nti nedda. Bingi badde behind the cameras ng'abala ebintu bye. Embizo ne bigaana okukwatako ekibalo kye kibali kikulemye kibalo kye kinnemye nene mbikwasagana ne bikwata nenze nkukiririzaamu so mwana wa Katonda osobola no ganti nedda kulwa Mayanja mwana muto kulwa foundation yeno kulwa bana beggwanga kanve nyimirire mu ndabirwamu omulimu tugenda kugugwa tugenda kuyiba fenna paka nga guwedde esebo eno labongo kyate foundation tugenda kunganyizawo baana abana ngaakukola bakali ku kamera akakutiisizza tekatisiza kakulu obakana kato tekatisiza sebo ako kakyako kwava ku luguudo bwe tugenda okunganyiza wano bufuule wewaka kirungi ekyo kibeera foundation yammwe yeweto kyetandise okuzimba kiba kirungi ku baana abamu geto ngaabo we bato kubayeta kati nga kyemandi jja kubanga ssomero twagala tuteekawo wano hotero ssomero rehabilitation twagala tuzimbe wano Heden oba kyekitegeeza olusuku Heden olusuku Nabi Adamu ekyo kimanyi yawangaaliranga ne Eva kaka twagala tulirwete wano nga mulimu ebyamasanyu twabikuba naffe era abaana gye bali eyo tubalina mu tawuni yaffe Kamengo jasiraba tebali mu mbeera nnungi jase bana bali mu bageto kale kusuna busunyi bintu by'abantu naye kati tubaleeta eno foundation mu myaka 15 18 bwegiti wano mu foundation yammwe twawabi mubeera muba batukwatirako mu basitule bwe banatuka myaka gyaffe myaka 25 era nga balina kyebavuddeyo nakyo weewaawo kale neweddirayo omwana Katonda watugenda zimbawo essomero gendo zimba tugenda dizimba side awo walina ikondo likirire tugenda nka ne rooms 5 ne rooms ezigenda ogera nez'essomero 5 buli room tujja gituuma erinnya ly'omuntu agenda tuyambako katugeze Nakibuuka Nabukalu
Okero, Akero, Kivumbi, Tumwine, Kiguli n'amalala. Kiguli room, Okero room, Atwine room. Bwe tutyo ne tujja kukola ne colors tuzitume n'amannya g'abaana ba Kintu n'Ennambi abawano. Twagala tukole essomero lino, atwaga tukole foundation lino ng'ejjudde omukwano gw'Abannayuganda. So osobola okubeera noga nti mbadde nze njagala bantume classroom emu kanjizimbe ku lwa famire yange ng'ekijjukizo, era osobola okututuukirira noga nti nedda classroom emu ya sente mmeka okugituuza waggulu ku lwa famire yange, abaana b'eggwanga tubazimbire ekyo. Tugenda bajja eyo yonna gye tutambulira mu ghetto tubaleete wano, tubasomese, tukole playgrounds muno, tukole essomero ly'emikono kuba wakyali wanene. Kakati gwe mwana Katonda ali yagamba nti nedda nze ku lw'ensi yange kankole kino ku lwa famire yange, osobola tutuukirira. Gwasobola okugamba nti nedda kati we tutuusa wano ku ndabirwamu ze kankakwate kano endabirwamu kanziteekeko, ekyo nakyo kiggwe. Tugenda tandika okusomba ebintu wiiki eno yennyini etandika eno. Buli mmotoka yatubalidde $23,000, buli mmotoka twagala emmotoka 4. Osobola noga nti akamayambeko mu transportation, osobola nedda emmotoka emu nze ngisobola kambayambeko. Bwe tunaba wano ku ground olwo tugenda tandika okuzimbawo ebintu magic waffe kwa applyingawo magic waffe gwe twazimba eri foundation y'omu kibuga. Gwe nga bw'olaba bwefaanana si bwe twagisanga, twasanga nnyumba eri awo ng'abamu bagitya n'ogitya, era bwe twagiyingiramu abantu abamu baatunyenga nti naye kati mwe muyingira mutya mwene enju emaze baatengiramu muntu. Twakola wano erenga kuŋŋaanirawo ensi n'ensi neekuŋŋaanirawo amawulire etukyusizawo obulamu bw'abantu. Nakati abamu bwe yategedde nituvaawo batandikiddewo okukaaba. Kye tugenda okukola wano, tugenda teekawo ebyesuubo, tugenda teekawo abaana bwe bazannyira, tugenda teekawo ebifo ng'omuntu ne bw'oba olina honeymoon, ogenda mu honeymoon yo osobola nti kanjeko mu foundation yeyo mpumulemu nga ndaba bulabi ku baana. Tugenda teekawo cottages nga za muwendo ekitenkanika naye ng'ebyo byonna bya bwereere. Muno temugenda kuba mu kintu na kimu kya ssasula. Essomero ligenda kuba lya bwereere, tukyakiteesaako tulabe engeri gye genda osasulangamu abasomesa baalyo ne facilitations, naye ku baana b'oku nguudo kuba orphans kigenda kuba strict essomero lya bwereere. Eno abaana bangi nnyo tebasomye, mbayitako mubeereeyo mu nsuku bubeera wa kyalo kiramba tekirina ssomero kuno. Tugenda tandika ne class ezo 5 okuva ku P1 mpaka ku P5. Buli bwana tubuyambeko obulala bujja kujjanga buva mu byalo ebyetoolodde wano busome buddeyo n'obwana waffe obw'oku street olwo tufune abasomesa babubangulire ddala. Obuweereza buno ebbanga lye bumaze tukubiddwa nnyo okuspendinga ssente mu kusomesa n'okugula emmere. Wano tujja kusobola okwesimbira emmere yaffe n'okuzimbawo essomero lyaffe. Olwo no tuyiye ne projects entinitini ezisobola okuyimizawo foundation eno. Twagala tube nga bwe tugenda okuyamba, tetwekubangwala nti nedda tujjudde, nedda twagala tuyambe waakiri bwe tutaleeta wano tuyambire omuntu gy'ali, naye buli muntu at least twagala aloze ku kigambo ku kisa kya Katonda waffe. Tugenda zimba chapel, osobola okubeerayo ng'ogamba nti nedda nze nkiwulidde muli chapel. Abaana bangi bagenda okutandika okusomeranga mu Bible, okusabiramu n'okusindizaamu n'okukyukiramu, ofuniramu emmere y'omwoyo kangizimbe, oba ku famire ku lwa famire yange ne ku lw'ensi yange nze chapel kangizimbe. Noga chapel yammeka nga chapel emalawo obukadde 3 oba obukadde 5 abaana bagenda osomeranga Bible. Osobola kitukolera era chapel egenda kubaako linnya lyo Mabirizi chapel. Kyonna okusinziira kyonayagala tugituume. Osobola nti chapel yange njagala tugituume lino linnya kuva mu buto nga mama wange yali alyagala nnyo, taata wange yali alyagala nnyo. Kakati chapel eno yegenda ozimba mu foundation ku lw'eka Mmengo ne ku lw'abaana b'eggwanga, njagala tugituume erinnya lya maama wange, oba tugibbule mu maama wange, oba erinnya lyo maama lye yayagala ngoba essuula maama gye yakozesanga era yamuyisa mu bulamu bw'ensi. Muganda wange olugendo luno lubadde luwanvu. From the word go, Aziz, ofayo bwe twogera muko wano. From the word go, bwe twali tujja eno, nze nali sifulumanko kibuga. Nze nkulidde ku street za Kampala. Kale nafulumanga ebibuga ekiro nga ngenda okuyimba, naye nabifulumanga ngendo.
nali sifulumaako kibuga nga nkifulumye kubeera wabweru wakyo oba kukola kintu kyonna wabweru wa kibuga. Nkulidde emyala, nkulidde mu kibuga, era nze nali simanyi kyalo. Bwe twafuna eddoboozi n'ekisa kya Mukama ekitugamba nti nedda tufune ettaka ery'omuwendo tugaziyo obuweereza, nabulirako muganda wange ono bwe naloota eka Mmengo, si nasooka n'empaka namu nenga naye ndoota nti eka Mmengo. Kale bwe namugamba nangamba tugendeko eka Mmengo nensitukirawo nga mpulira ekintu kinga project ka Mmengo project, naye nasooka kuwakana. Bwe najja n'aziiza ono from the word go ne tugwa wano, era aziiza ono bwe twagwa wano ne mugamba nti naye no nga walamu nangamba la bongo tosuula. So mukama wange Azizi we bali kale taata tuze tuyiriba ebbanga ddene okuva nga tufuna wano project yaffe kiraka nti kyetwabala kati tugenda tutandika kulaba bibala byakyo. Era nsaba Mukama Katonda atwongerere ddala amaanyi n'abazira kisamwe namwenna tubeebaza okusookera ddala gwe maama gwe taata mwannyinaffe muganda waffe agezezzaako kyonna kyasobodde. Tukwebaza nno nti ekintu kyokoze kyanjawulo nnyo era twongere okukusabira nti Mukama Katonda wootodde akatono akate Mukama Katonda akakubiseemu emirundi mingi nti bangi balemererwa nga tebalina kingi. Naate gwe akatono koolina n'okakwata n'ogamba akatuka sharing, abantu bangi engoye baziwa kasasi, abantu bangi engoye bazookya. Ne waliwo akwatibwa ekisa n'agamba nninamu ebipale byange wano 2 n'ebisaati 2 kamitwale wano ku Bongo Charity Foundation n'abireeta naye nga waliwo abazookya tenga mpitirivu. So nno nawe tukwebaza nti webale nnyo webale naye omutima ogwo tukusaba ogende nagwo mu maaso nti bingi tulinga we mulaba nti ekintu mulinga abakiraba nti kiwedde naate kati obwetaavu bwakyo bweyongerera ddala olw'ensonga nti kati tulaba kyetukoze tukikoze naate ebikyetaagisa bye bingi nti wano wonna we mulaba wonna twetaagawo ebizimbe, twetaagawo amasomero, eri twagala kola projekiti z'abyennyanja wansi ku mazzi. Katonda yatuwa awantu wagazi bwe twafunawo nti wagazi twetaagawo projekiti ez'enjawulo, twetaaga kati nga wano wakyengulu wano twetaagawo ebyalaani abaana bayige okutunga fashions, twetaaga abaana okuyiga okukola engatto ate byonna tubiyina eri ensawo okukuba ebifaananyi. So kati eno space gye mulaba twagalawo zo classes abaana batandika okusoma eri wansi we mulaba wano okusukkako wano twagalawo co gardens. Tugenda kukolera ddala ekintu kino nga kiri so massive kubanga nti naawe omutambuze ayagala okuwummulirako mu kafo akalungi tugenda kuteekawo emiti gyaffe kuba tuteekewo ekintu kyaffe nga kyegombesa buli mulabi nga kyegombesa buli atunuulira. Eri wansi tuteekeyo ebyennyanja. So Mukama Katonda tubasabira mmwe abatukwatiddeko ebbanga lyonna bwe tutambudde nabo from day one paka ne we tuli, tubasabira ti mweyongere ddala okuba n'omutima omulungi ogwo ate Katonda ayongere okubagabirira naffe Katonda ayongere otugabirira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda abongerere ddala omutima omulungi. Tubeebaza tetulina kituyinza bagamba nti oba kiki wabula tusiima busiimi ne twongera essaala zaffe eri Mukama Katonda ayongere okubagabirira. Tubaddewo ku ssaala zammwe na lw'amaanyi ga Katonda. Azizi la foundation ye Makindi byanjawulo kibi wali ogirabyemu kubanga nakusanga ku kyalo okwo ne tukwatagana. Foundation ye Makindi era twatandika ne foundation eyo nga tugizimba mpola awantu awo foundation yaffe wagiveezaamu katono nti we tuli wabadde wafunda kyekisookera ddala ng'ate ebyetaago tulina bingi. Gwe munnanga alaba oyinza okulowooza lwaki balonze Kammengo naye Kammengo eno twalondawo lwa nsonga kino kyali kirooto kya muganda wange nanguza ekirooto bwe yakinguza nange nendabanga mutuufu ewuwo tewabeera wala. Makindi wali kumpi tuli mu kibuga naye nga bwe mumanya enzigottayo ekibuga ate abaana kibanguyira nti tubadde tubajje ku nguudo. Kati omwana bw'omujja mu kisenyi wali omwana bw'otandika omunnyonnyola embeera n'atunulira embeera nti ssaawa 12 mbagala nga mwenna muli mu kikomera omwana ajja kulaba nti omutulugunya ataddemu byebimu kimwanguyira okuddamu okukola ki. Naye omwana bw'omukwata n'omuteeka wano n'alaba embeera nga bw'etambula. Abaana abo be mulaba ku nguudo abamu tebagendawo lwakwagala, abaana abo abasinga bagendayo lwakulemererwa mbeera. Naye kati bw'alaba ng'omutadde eno atuukamu n'agamba naye
nava Kayunga nava Jinja ne kati baba bantadde eno ffe Jinja twali tulima ne wano waliwo ebyokulima tuli mu bya agriculture babitusomesa lwaki sitandikira wano obwongo bwange era abaana mbasaba ti bwe baba bakuleese wano ekintu ekikuli mu mutwe kubanga ffenna mu nsi muno tugoba gooleegi kubeera bulungi jangu manya ennaku yo tuula kakkana wuliriza omusomesa kyakugamba n'omukuumi we kyakugamba okkakkane twagala tufulumye product ennungi ffe kino tetukikola nti nno tufunamu nnyo wala tukikola olw'obuyambi buno obuweereza Mukama Katonda bwe yatuma muganda wange kubona omukwano gwange ne kati project eringa eyakubawuli ekibeerawo muganda wange ngamba tutambudde ffenna so buno obuweereza bwa muganda wange bukwata ku buli muntu era abaana tukyabeetaagira nno ddala bangi ino okuyiika wano mujje ebibala weebiri kakasa mujja kuvawo n'ebibala ebirungi baganda bange so kati wano wetufunye wagazi okusinga ku Makinde yali entandikwa kati entandikwa nga bwe baga nti entandikwa ekuyambako kyamaanyi okumanya gy'olaga so kati gye tulaga nammwe abalaba kubanga mbadde mutufolowinga nnyo entandikwa yaffe nga bwe twatandika olugendo lwaffe ne tubaguza ebirooto byaffe ne tubaguza ebirowoozo byaffe bye twabaguza bannaffe bye bino nno kati Aziz okola mulimu ki nze nvuga boda nsala n'enviiri nze nsuubira nti wano wagenda kuba kyanjawulo ensi n'ensi egenda kwekuŋŋaanyiza wano naye ate nsuubira nti gwagenda okutoola ogenda kuleeta essuula empya mu nsi yo ogenda kuleeta enkuba empya mu nsi yo enjagala empya mu nsi yo n'entambula empya mu nsi yo nze nzikiriza nti Katonda eyatukubira abaana ba Isirayiri ekkubo mu nnyanja eyabagabiriranga mu ddungu naffe yagenda otugabirira tugenda kufuula Kamenge y'omuwendo naye tugenda kujja abaana b'eggwanga ku nguudo ababonaabona tubawe essuubi eppya mu ngeri ey'enjawulo kyeyatutuma okukola kyetukola kati tetugenda kutya mbeera yonna kuba tewali kyangu gwayagala okuba kabaka w'ekibira olina kutta mpologoma ogirega ng'etaayaaya tosobola giwambako bukulembeze sitaani w'obukodo sitaani w'ettamiiro sitaani w'enjaga sitaani w'obuteefiirayo n'obutaagala nsi yaffe feno tugenda kumuwamba mu kibira muno mwe tuyingira olwo tufuke bakabaka b'ekibira nze nzikiriza nti buli woowaayo ku lw'omwana abonaabona oba wadde Katonda tugenda kweyonga ne programs zaffe zino gwalina kyonna ky'osobola tugenda zimba amasomero okuzimba chapo okwawulamu n'enguudo naye ekyenguudo buli luguudo sofe yakatoola alina oluguudo mu foundation ewatali gamba nti otodde mmeka oba otodde mmeka then ne blocks zaffe ziri main era tugenda zigaba nazo tuziwe amannya lwaki nti gwe ne bw'olijja wano ng'olesa omwana wo kulambula aliraba nti maama bwe yaliiwo yatoola maama bwe yayimirira yayamba omwana w'eggwanga maama omulanga bwe yaguulira teyabeera mukodo osanga yeriba enjiri gy'olirekera omwana wo omulekera okwagala oba omulekedde buli kimu naye bw'omulekera Katonda oba omuwadde ensi kino tekikolwa muntu atamanyi Katonda kino kya bwa Katonda already omwana we abaafunye ekyokulabirako ekisinga era ekisobola okumuyamba okutambula twagale nga tusinziira ku kabokisi akali munda mu mutima gwaffe akakomwendo kwayita okwagala buli omu akayina kagulewo katunulemu tutambule ffenna tugenda kukomawo weeraba